Boyuji agwe mukutu kwe tuli era nga wano wendi atuli ku KCC Grounds ewagenda okubanga wabera ekivulu kya Champion Ogudo, the return of Champion Ogudo, era nga ndino omukulu wano njagala abeeko ebigambo byatutemera ku nsonga eno yennyini. Nateera kiri kitya ngawe mulaba wano KCC Grounds amanya go tetugamanyi sebo bamanyize promoter wa Fangon bamanyi promoter wa Fangon era nga ndoza mukiraba Champion Ogudo the return tugenda sula wano ndoza mula the return of Champion Ogudo kamaze nateeka mu uniform kati eno kiragirira ddala kino obeera wa munda segere ko ine yafunye t-shirt ya Allen Skin nalabeko coach Clement nga azitunda wamu n'abaana abalala go ine yazifunye nga just manya kino oliki Die hard wa Fangon, because Fangon is a big thing. Fangon tekikoma ku Allen Skin joka. Kyoyongerayo mpaka wa. Allen Skin oba Fangon ina abaana bangi bi supporting abana bitone. Wenjege ngamba abana bitone ntegeeza nti no abana balina talent. Yes. Okimanyi bulungi mu Fangon Forest twina yo abana nga Champion Ogudo. He's fine, so Allen akali oyo mwana asolo mubalira mu baana ba comedian kozi yazina ku comedy ya muleta nebikonde shega mwana kuyakuba ebikonde oshegera muyimbi oshegera ekintu ngekyo kubo bigase babiswanka bisonga ndoza mukimanyi bulungi naye abamufango prodigal son coach Clement naye ngenda mu mention nawo coach era atendeka abana ki ebikonde kitegeza ina talent of training. So Fangon ni wetu weri. Fangon ni kintu kinene nnyo ekisontono about Allen Skin yadde Allen Skin ye CEO. Era nga akulira amawulire ku Fangon Forest neza mwenda mu mumanyi. Omukulu Frank Antambi bamukwasiza mu buto. Wayne Balkeza. Yaitalo ya wa Fangon. Incredible. Ebichibyo ndabyo amanya gendo za mugamanyi ye akulira mu yamawulire Fangon Forest. Era onako wencha omunamawulire gowe nali eyo yetaga kufuna ticket oba kakati bagenda okugaba kabana mawulire ogenda nonyako Frank Atambi agenda kuba atudde wali kumpi ne gate ngola ba gate you know gate by the way gate yes ndozo balagao yo gate yachi ya KCC Grounds ngawe kigendo beda era ngo mukulu Frank Atambi jabalaga opposite ya bigalade balaga opposite so that mubula kimanyi bulungi kino waliwo n'abakadama batuse onako rejo bakalandi nga tebamanyi KCC Grounds wewo ndozo bakulabawo wotuka Lugogo boba ova mu kibuga oba banners bajja zisoma ezina directions so ekyo abakadama kozi zategere kisedwa ati no yabasuddewo bana bakajja bonna kati oli wabava mu town bolinyira kangambe ku Bank of Baroda oba ku Bank of Uganda wane 12 mpaka wano andi atomanye obuziwe buli omuntu omugamba nenda Lugogo Los Angeles omanye watabuzi basimanyi negati ya kituufu naye Bank of Uganda emanyiddwa kati nekya Shoprite ye Lugogo eri mabegaawo emanyiddwa kubanga we wangu kadeni otambula obutambuzi katini then no cross nga noyambuka ndowooza kino ekifo kineneko abasinga balowooza mbu KCC Grounds katono naye nga yo nene olowooza ayinza kufuna abantu Allen Skin nga we yajja erinnya li Allen Skin ndowooza mukimanyi bulungi tino abayimbi abasinga bwe bajja n'amanya g'abalala Allen Skin yajja nga is very different is a different brand ndowooza mukimanyi bulungi tino erinnya Allen Skin erinnya lye nga ye olaba ogenda ku Google n'okebera Bruno nga Bruno bangi naye nga Allen Skin erinnya lye yalina copyright yaayo era bakusanga sobola okusimanyi kyanga akusanze weyita Allen Skin is the owner of the name era nga ayina ofuna ne TR bagita TM ezo wale ko brand nga ku brand nga kuliko ekigambo TM nakitegeeza trademark ayina okugenda mu bagita batya bannayi so ajja ku register something like that URSBS naye nga kyategere waliwo nawulira nti waliyo abaagenda ne baregister bantu bangi bagateddeko n'entamba erya Wayne yaliteekako Wayne Frank Antambi
naye nga olunaku lw'enkya tiketi zigenda beera za mitwalo ebiri muntu asookera ddala si muntu asookera ddala by the way wali naye kyali wange eyo bamuyita Kiwumulo David wa wrestling media sajja alina essente avuga Range Rover Sport naye nga oba mulaba y'omuntu gwe nasooka olaba nga mugagga naye watuuka mu kifo nga yekuba enjawulo si kwe kubanjawulo kale ye ayagala nnyo abantu ba wansi agerera ddala mu bana abantu ba ordinary era omusanga wali eri mu baleekani nga mwali nga wali awo bufo tayagala nnyo bitiibwatiibwa naye nga abantu mwenna tubakoola olunaku lwanca mujje ezo sente zonna ezigenda okuvaayo nga we ziri oba miliyoni 5 oba mmeka tugenda zikwata basasuleko ekifo kozi ekifo kibayisi kya bwereere basasuleko emizindaalo n'abakozi poliisi URM sente zigenda osigalawo zonna nga we ziri tugenda zikwata oba nyumba tugenda gigula kololo oba kololo alina kudda Makindi olwensonga omwana asomera wali kumpi Makindi wali abayayi bangi bamukunja bali eyo bakingi shiba nedda mama wa Champion Ogudo tujja munonyeza ekifo nga kikakamu nga walungi ne bamuteekeyo omukono si wabi osegeera nga ekifo kikakamu andi access ya Fangoni ebeere eri walako tekiyetaaga kubeera kumpi ne Fangoni osegeera ekintu ekyo anti yakuma security y'omukulu anti Champion Ogudo ye agenda azimbira maama we agenda beera na maama we ategeera ennyumba si ya Champion Ogudo naye ndowooza aba akyetaaga mami okumugaidinga ate okubeera okumpi biki na biki oba street ye mukuza wabanga asobodde okukola concert eno nga bambi nga maama wa Champion Ogudo takimusabye kitegeeza is a welcoming person is a chan kale nga muntu ayaniriza abantu ate alowooza gwe hanizi akugamba ekintu teri muyimbi yanakikozeeko kolera maama wamu ku bantu babeera nabo yakoze ekintu yalina maama we yandigambye muno charity ya maama we naye wabula yagambye charity kebere alina ne baganda be ne baganda be okyegera ekintu ekyo kati wabanga yakikoze kitegeeza nti no alumirirwa nnyo okusinga taata we yamusulawo ng'alina emyezi emeka ena amusingira wala by far osegeera tata munamukkiriza oyingira tata by the way naye nga yagenda osooka yagenda okugulawo twamuwadde yagenda osooka opafominga tata wa Champion Ogudo munamusasula bajja muweza amafuta abaana bajja mufuwa ku stage abagenda okujja aina audience cutting across everywhere in uptown ne downtown temanyi bulungi kino uptown nga batandise ofuwa sente oza bakimali akinaku zino yevuga bantu bakokyeza ddala ey'amaanyi nnyo wano mu Uganda so okujjako kwena byagala okugattako naye njagala abantu tube nga tubakakasa nti enkyaffe tuli wano enkyawo tugenda beera wano ge mazima gwena ayagala okupreordaringa tickets zizo namba ziri ku posters zonna yani kikasubi ogenda baterawo ka poster alina giteekawo ate namba ereeta mulwanya Patrick Mulwana Patrick mukulu CEO the one and only the baddest the Chimenkewo buli kimu kale mwenna abagenda obeerawo olunaku lw'enkya nze ngenda beera no ku gate ngenda bambalize nga mba welcoming ngenda kuba n'obumuli abantu abasooka 1000 n'omu ngenda mu akamulike abakyala n'abaami oba abakyala bokka abakyala naku tukyabeesiga naye ngenda bo abakyala abanyirira abasobola okuwayo transport money toyagala batagabayo transport money no era ngenda banga nina akuuma kalikebeera nti gwosobola agamba tino ono asobola okuwayo ez'amafuta ono alina asookuwayo upkeep ebunoke muveeko kale until next time, bye bye tomorrow.